Twebaza Mukama abooluganda abaagalwa mu abagoberera ekigambo kya Katonda. Kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere nammwe. Tulina essanyu olw'omukisa gwatuwadde nate okuyiga ekigambo kye, n'olwekyo mu mitima gyaffe katwewombeke tusabe. Mukama Katonda waffe tukwebaza erinnya lyo liweebwe ekitiibwa. Tulina essanyu ku lw'ebirungi by'otuwa, tulina essanyu olw'okutulabirira era n'olw'akaseera kano k'otuwadde okuyiga ekigambo kyo. Nkusaba otuwe okukyaniriza n'omutima ogukkiriza era otuwe omwoyo mutukuvu omulungamya waffe, kwe kusaba kwaffe mu Yesu. Amiina. Tugenda kweyongera okuyiga ebyokuyiga ebirina ekibuuzo nti omwonoonyi afuuka atya omutuukirivu, nga tweyambisa ekifaananyi ky'ekifo ekitukuvu, era twasookera ku kyakuyiga ekyali kigamba nti ekifo ekitukuvu kyeki, nga tulaba ekifo ekitukuvu kye kyali kitegeeza n'ebintu byakyo. Twalaba ebyali birimu byonna n'ebyakolebwanga mu bufunze, naye ate twalaba n'ekigendererwa kya Katonda okuzimba ekifo ekitukuvu oba ekyali kigendererwa eri olulyo lw'omuntu. N'olwekyo tugenda kulaba ekyokuyiga ekyokubiri ku mulamwa gwaffe ogw'engeri Katonda gy'afuula omwonoonyi okuba omutuukirivu mu lugendo lw'ekifo ekitukuvu. Olwaleero tugenda kulaba omutwe ogugamba nti omulyango. Ensonga lwaki tugenda kuyiga omulyango, anti tugenda kutandikira ebweru w'ekifo ekitukuvu nga tuyingira mu watukuvu, kubanga nga Katonda bw'akola okufuula omwonoonyi okuba omutuukirivu, newankubadde ng'ekitiibwa kya Katonda kyali mu watukuvu ennyo, naye era omwonoonyi si we yatandikiranga, naye yatandikiranga bweru w'ekifo eky'okusisinkaniramu, nga addugalo lw'ebibi bye yakola. Ekintu ekisooka okufuna obuyambi mu kifo ekitukuvu yatandikiranga ku mulyango gw'ekifo ekitukuvu. Era okuyingira mu mulyango guno kyali kikulu nnyo, kubanga tewali walala wakkirizibwanga okuyingirira okutuuka mu kifo ekitukuvu, wali olina kuyita mu mulyango gw'oluggi olw'ekifo ekitukuvu. Tujja kulaba nga Yesu bwe yakyeyambisa ng'ayogera engeri abantu gye bayinza okutuuka ku Kristo, ye omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi. Katusome mu Kuva ekyawandiikibwa kye tweyambisa ku mulundi guli ogwaggwa, kuva essuula 4 we tusanga Musa ng'asimba eweema, naye sira tujja kulissa ku lunyiriro lw'omunaana awatugamba eby'omulyango. Bwe yali asimba eweema nga Katonda bwe yamulagira, yagamba nti era olisimba oluggi okwetooloola n'otimba akatimba ak'olugo olw'oluggya. Lwali lujja olw'ekifo ekitukuvu era nga lulina omulyango omuntu yenna ava ebweru w'ekifo ekitukuvu ng'ajja mu kifo ekitukuvu ekyo mwayingirira. Era omwonoonyi yayingiranga mu kifo ekitukuvu lwa nsonga emu yokka, yajjanga olw'okwagala okusonyiyibwa ebibi bye okuyita mu ssaddaaka ya Kristo. Tugenda kulaba Kristo ng'ayigiriza mu Yokaana essuula 10, yaddamu okwogera ku mulyango guno ng'ayigiriza abayigirizwa be abaali bamuwuliriza ng'ayigiriza, ng'ayagala okubalaga engeri omwonoonyi gy'ayinza okutuuka ku Kristo. Kambabulira ekintu kino kikulu era eky'amazima kyo kye kino: omulyango y'entandikwa y'olugendo lw'obukristaayo. Omulyango y'entandikwa ennamu ey'olugendo lw'obukristaayo, oba kaŋŋambe nti gwe musingi gw'obulamu obukristaayo, kubanga tewali ngeri ndala yonna omuntu gye yali ayinza okuyingira mu kifo ekitukuvu, wadde tujja kulaba nti oluvannyuma abantu baagunjawo ebyabwe, naye engeri emu yokka Katonda gye yakkiriza etuusa omuntu mu kifo ekitukuvu kuyita mu mulyango. Engeri emu yokka eyingiza mu nkolagana wakati w'omuntu ne Kristo kuyita mu mulyango. Kambisome ndeme kubyogera mu bigambo byange. Mufeeyo nnyo ku bintu bino bye mbagambye. Entandikwa oba omusingi omuntu gw'alina okuzimbako mu kifaananyi eky'ekifo ekitukuvu, omusingi ogw'okuzimbako oba okuba n'entandikwa mu lugendo lw'obukristaayo, entandikwa eyo oba omusingi ogwo mu kifo ekitukuvu kwe kuyingira mu mulyango. Tujja kulaba ensonga lwaki. Katusome mu njiri ya Yesu Kristo nga bwe yawandiikibwa Yokaana essuula 10, kantandikire ku lunyiriro olusooka. Ebigambo ebiriwo bigamba nti
ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnyira awalala oyo ye mubbi era omunyazi. Naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Oyo omuggazi amuggulirawo n'endiga zimuwulira eddoboozi, aziyita endiga ze amannya azifulumya ebweru. Bw'amala okufulumya ezize zonna azikulembera n'endiga zimugoberera kubanga zimumanya eddoboozi. Omulala tezimugoberera naye zimudduka buddusi kubanga tezimanyi eddoboozi ly'abalala. Yesu n'abagera olugero luno naye bo tebategeera bigambo bye yabagamba. Awo Yesu n'abagamba nate nti nze mulyango gw'endiga. Kama yebazibwe. Yesu atugambye nti omulyango ogwayingiranga mu kifo ekitukuvu oba mujjukira olugo olwali lwetoolodde ekifo ekitukuvu lwali lulina omulyango, naye Yesu agambye nti omulyango ogwo gwali gutegeeza ye. Tujja kulaba nti byonna ebyali mu kifo ekitukuvu oba buli mulamwa gwonna gwali gutegeeza Kristo. Kwegamba buli kyoyogera mu njiri, buli mulamu oguyigirizibwako mu kigambo kya Katonda gulina kubanga gututwala ku Kristo. Naye mu ngeri ey'enjawulo mu kifo ekitukuvu oba mulyango oba kyoto ky'ebiweebwayo oba ekinaabirwamu wadde emmeeza ey'emigaati oba ekikondo ky'ettabaazi, buli kimu okutuusa ku watukuvu ennyo, tujja kulaba nti byonna byali bitegeeza Yesu kubanga mu ye mwe tufunira essuubi ery'obulokozi bwaffe. Yesu yennyini ategeeza nga bw'ali omulyango gw'endiga. Olunyiri olw'omunaana, bonna abansooka baali babbi era abanyazi, naye endiga tezaabawulira. Nze mulyango, omuntu bw'ayingira mu nze alirokoka, aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Wulira ekintu kino kikulu, kambabuulire. Yesu agambye nti nze mulyango, omuntu bw'ayingira mu nze alirokoka. Obulokozi bwaffe buli mu kuyingira mu Yesu omulyango. Obulokozi bwaffe buli mu Kristo. Mwegendereze kubanga agambye nti waliwo endiga eziri mu luggya, naye oluggya lugeraageranya kkanisa ya Katonda. Naye Yesu ayogedde ekyewuunyisa era ekikwasa ennaku. Agambye nti okutuuka mu luggya tekitegeeza nti wayita mu mulyango, kubanga Yesu agambye nti waliwo abalala baayisa ababbi n'abanyazi abalina engeri endala gye bayingizaamu abantu mu kisibo kya Katonda. Ekibuuzo kikino, kiki ekikakasa era kiki ky'osinziirako oba kabonero kyakakakasa omuntu ali mu kisibo kya Katonda nti yayita mu mulyango ng'ayingira? Mu kifo ekitukuvu ekintu ekyalaganga omuntu nti wayingiridde watuufu kyekyo kye yakukirangako, kubanga nga bwe twalaba Musa bwe yali ng'azimba eweema nga Katonda bwe yamulaga n'engeri gy'anaateekamu ebintu, bwe wayingiranga mu mulyango ekisooka kye wagukirangako kyekyoto ky'ebiweebwayo. Ebintu bino ngenda bisoma muwulire, era Katonda yakuutira Musa okukola nga bw'anaamulaga mu kukola omulimu guno. Ngenda kusoma nate kuva essuula 4 ntandikire ku lunyiri olusooka ntuuse ku lw'omunaana. Tugenda kulaba ekiyinza okulaga nti olugendo lwo lulamu kubanga olina okwekebera n'omanya engeri gye watuuka mu kisibo kya Katonda. Waliwo abantu bangi tujja kiraba abalowooza nti ekikulu kubeera mu Bukristaayo. Bangi basanyuka okuyitibwa Abakristaayo era nga bamativu olw'ekyo. Naye njagala nkusabe okukebera entandikwa y'olugendo lwo, okebere engeri gye wayingira mu kisibo kya Katonda, kubanga waliwo bangi Kristo baaligamba nti sibamanyi olw'okuba tebaayita mu mulyango. Tebaayita mu mulyango nga bayingira mu kisibo kya Katonda. Tujja kukiraba nga tweyambisa ekitabo Omutambuze ekitulaga olugendo lw'Omukristaayo. Abantu bonna abatuuka mu kkubo ery'Obukristaayo, abo bonna abali mu kkanisa ya Katonda nga tebayingiridde mu mulyango, ebigambo ebibalindiridde bye biri Yesu byaligamba abantu ku nkomero nti muve wendi mwena abakola eby'obujeemu sibamanyangako. Nga bwe twasomye mu Yokaana 10 Yesu bw'agamba nti nze mulyango. Twebuuze lwaki abantu abaagala okubeera mu kisibo kye balina okusooka kwe kuyita mu mulyango.
lwakuba obukristaayo si kubeera mu kibiina mwe bayinza okubuuliza, naye okuba omukristaayo yenkolagana omuntu sekinnoomu gy'alina ne Kristo okubanga Yesu akumanyi. Nkimanyi bangi baagala okuba abakristaayo era abangi basanyukira okubeera mu kibiina ky'obukristaayo, ate n'ebyo byava ku babbi bali era abanyazi abayingiza abantu mu kisibo kya Kristo nga tebabayisizza mu mulyango, naye ne bagunjaawo amakubo abantu ge bayinza okulokolerwamu nga babagamba nti ekikulu kwe kubeera omukristaayo. Ababbi abo era abanyazi baddira eddiini n'ekkanisa ne bagifuula ekigo mw'oyinza okufunira byeweetaaga. Agattibwe ng'agenda kuwasa, omwana we bw'anaayagala okubatizibwa tumubatize, bw'anaafa oba tukulembera enteekateeka z'omukolo gw'okuziika. Omuntu ng'awulira eddiini kyemugasa kwe kubeera mu kibiina w'anaayambibwanga era n'okuba ow'ekitiibwa mu bantu, naye ekkanisa si kyetegeeza. Nzijukira mu Yokaana essula 9 ulya Sitaani bwali. Yokaana essula 9 woogera eby'omulenzi Yesu bwe yazibula amaaso, yali yazaalibwa nga talaba, naye bwe yamala okumuwonya abazadde be baamwegaana ne bagamba nti kye tumanyi ono omwana waffe, naye eby'engeri gye yawonyeemu tebitukwatako. Ekigambo kya Katonda kitutegeeza ensonga lwaki baatya okwatula nti Yesu ye yabawonyereza omwana, ate nga baali bakimanyi. Eddiini y'Obufalisaayo yali yazimbibwa ku by'abantu, baatuuka n'okutiisatiisa abantu nti oyo yenna anaayogeranga nti Yesu ye Masiya anaagobebwa mu yeekaalu okumala ennaku 3, ate mu nnaku zino nga bw'ozaala omwana takomolebwa, nga bw'ofiirwa tebajja kuziikirako. Obuweereza bwonna eddiini bwe yawanga abagoberezi baayo nga tobuweebwa. Ebyo byatiisanga nnyo abantu era abantu beekuumanga nnyo. Ekyo kyonna ekiyinza okubaleetera enjawukana n'abakulembeze baabwe mu ddiini era nga beekuuma okubaako kye bawukanako n'eddiini kyeyogera. Ekkanisa bwe yasalangawo abantu baasanyukiranga okuwulira ebyo abakulembeze bye balagidde okusinga okugondera amateeka ga Katonda. Ate n'olwaleero bwe kiri, abakristaayo bangi balwanirira abakulembeze b'eddiini yaabwe. Abakristaayo bangi balwanirizi b'enteekateeka z'ekkanisa yaabwe, si balwanirizi b'amazima ga Katonda. Y'ensonga lwaki ngenda kubasomera ekintu ekyewuunyisa ekiri kulaga nti omuntu yayingira mu kisibo kya Kristo ng'ayise mu mulyango. Kyekyo kyewaggukirako ng'oyingira mu kkanisa watandikira ku ki? Ng'oyingira mu kkanisa wasooka kubatizibwa? Waliwo abantu bangi kambabuulire, waliwo abayingira mu kkanisa naye olw'okuba bagagga, olw'okuba baasoma, olw'ebirabo bye baalaba mu bo, n'ayingira nga bamuwa obuvunaanyizibwa era bangi kye bamanyi ekyabagatta n'ekkanisa bamanyi kubatizibwa kwokka. Naye katulabe ekintu kino. Kiki ekyakuyingiza? Wayitawa? Kiki ekyakuyingiza era waggukira ku ki? Kyewaggukirako kijja kukakasa nti wayita mu mulyango ddala. Kansome kuva 4:8 owulire omuntu kyayira okuggukirako ng'ayingira. Mukama n'agamba Musa nti ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye olisimba ennyumba ey'eweema ey'okusizinkanirangamu, era oliteekamu essanduuku ey'obujulirwa, era olitimba ejjigi mu ssanduuku, era oliyingiza emmeeza n'oteekateeka ebintu ebigiriko, n'oyingiza ekikondo n'okoleza ettabaaza zaakyo. Era oliteeka ekyoto ekya zaabu eky'okwoterezangako obubaane mu maaso g'essanduuku ey'obujulirwa, n'oteekawo akatimba ak'oluggi olw'eweema. Era oliteeka ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo mu maaso g'omulyango ogw'ennyumba y'eweema ey'okusisinkaniramu. Wulira ekintu ekyabeeranga mu mulyango gw'ekifo ekitukuvu kyali kyoto. Kambabule kino, ebintu eby'ekifo ekitukuvu byasanga omwonoonyi ali awo, era omwonoonyi byamugasanga atuuse ku kiweebwayo.
era oliteeka ekyoto ekya zaabu ekyokwoterezangako obubaani mu maaso g'essanduuko ey'obujulirwa n'oteekawo akatimba ak'oluggi olw'eweema, era oliteeka ekyoto ekyokwokerangako ebiweebwayo mu maaso g'omulyango ogw'ennyumba y'eweema ey'okusisinkaniramu, era oliteeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusisinkaniramu n'ekyoto n'okifukamu amazzi, era olisimba oluggi okwetooloola n'otimba akatimba ak'oluggi olw'oluggya. Ebigambo bye tusomye ku lunyolo lw'omukaaga nti ekyoto ky'ebiweebwayo kyali ku mulyango gw'ekifo ekitukuvu wennyini. Omwonoonyi yenna eyayingiranga mu mulyango yagukiranga ku kyoto ky'ebiweebwayo. Mbategeeza nti okusinziira ku kyoto wawe kyali, omuntu bwe yalinnyanga olugo n'agwa mu luggya lw'ekifo ekitukuvu teyayinzanga kuggukira ku kyoto ky'ebiweebwayo. Omuntu eyayingiranga mu mulyango ye yatandikiranga ku kyoto kya ssaddaaka. Oyinza okwebuuza nti kiki ekireetera abantu okulinnya olugo? Lwaki abantu baagaana okuyingira mu kisibo ky'endiga nga bayise mu mulyango? Mumanyi lwaki? Omuntu bw'ayita mu mulyango aggukira ku kyoto ky'ebiweebwayo, era ku kyoto ky'ebiweebwayo omulimu ogukolebwawo. Omwonoonyi alina okukkiriza ebibi bye ebizitooweredde omutima gwe era n'okukkiriza nti asalirwa omusango gw'okuzikirira. Naye ku lwa ssaddaaka ya Kristo n'akkiriza obulokozi Katonda bwe yatuwa buwa okuyita mu Kristo, bw'atyo n'aleeta endiga nga takyalina ssuubi lyonna mu ye, ng'amanyi bulungi nti obulamu bwe okulokoka tekiva ku bikolwa bye oba mu birabo bye, nga takyekkiririzaamu wabula mu kulokolebwa kwokka okuli mu Kristo, mu mwana gw'endiga ajjayo ebibi by'ensi, mu mutango gw'ebibi bye, nga takyalina malala oba okwenyumiriza kwonna wadde okulowooza nti eriyo omwonoonyi amusinga, naye n'omutima ogwetowazizza n'ayingira mu mulyango waggukira ku kyoto ky'ebiweebwayo waafunira ekisa n'okusaasirwa Katonda awo wennyini. Naye omuntu alinnya olugo ajja kuggukira ku kinaabirwamu abatizibwe, bamuwandike mu kitabo ky'ekkanisa awulirenga mu mativu. Bw'abanga alina ebitone n'ebirabo atuukire awo ku kikondo ky'ettabaaza, awo naayigirize era abuulire enjiri bw'atyo, okuba omubuulizi, omuyigiriza oba omukulembeze, amatire n'ebyo kyokka nga talina kimugatta n'oli eyagamba nti nze mulyango gw'endiga. Abooluganda, tewabaawo eyeerimba nti asanyukire okuba omukristaayo kyokka nga tamanyi oba ddala yayita mu mulyango, nga tamanyiganye ne Kristo eyayogera nti nze mulyango gw'endiga. Wafuuka otya omukristaayo? Naye ebigambo bino si bya ntiisa ebiri mu Matayo 7 ne Luka 13. Abantu bwe balibanga boolesa bye baakola eri Yesu nga bamugamba nti twagoba emizimu mu linnya lyo, era wayigiririzanga mu nguudo zaffe, era nti twaliiranga wamu naawe. Buli bye baakola byonna mu maaso ga Yesu, balimalanga n'abagamba nti simanyi gye muva, muve wendi. Waliwo abantu bangi nga bakristaayo abakola ebikolwa ebirungi, abeewaayo bambi, ababuulira, abayimbi mu choirs, nga bakulembera mu kkanisa, ebyo nga babikola bulungi era nga basaba, nga basabira n'abalwadde, mu kwewaayo bambi nga bamenyekera ddala, naye ekyennaku nga Yesu tabamanyi kubanga baalinnya lugo. Waliwo wenna abagamba mu kyokuyiga ekimu abakiwuliramu kimanyi nti entandiko y'olugendo ennamu esinga omuwendo obuwanvu bw'olugendo omuntu lwatambudde. Ne bwe luba luwanvu lutya, kebera omutima gwo wadde bakubuuliza mu kisibo kya Katonda, sooka olabe oba wazituukamu ng'oyingiridde mu mulyango, kubanga Yesu atugambye nti endiga eziri mu kisibo si zonna nti zaayita mu kisibo, kubanga waliwo abalala Yesu baayise ababbi era abanyazi. Tugenda kubalaba. Bano balina omulimu gw'okulinnyisa abantu ne babasuula mu luggya, amangu ago ne bababatiza. Weekebere. Tomatira lwakuba nti oli mukristaayo, tomatira kuba abantu bakutenda nnyo, tomatira ku lw'ekkanisa gye bakunoonyezaamu. Sooka omanye oba Kristo mukwatagana.
Yesu n'agamba abantu nti nze mulyango gw'endiga, omuntu yenna alinnyira awalala mubbi era munyazi. Era Yesu tannawakana nti okuyita awo tekisoboka, n'abo abalinnyira awalala batuuka mu kisibo, naye Yesu tabamanyi kuba si babe. Ngenda kubasomera ebigambo ebyewuunyisa mu kitabo kino The Desire of Ages ku ssuula eya 5:2. Essuula 5:2, essuula eno esinziira ku Yokaana 10 olunyiri olusooka okutuuka ku lwasatu. Yesu ng'amaze okugerera abantu olugero n'abagamba nti ye mulyango, naye ekigambo kya Katonda kyatugambye nti tebaategeera. Ku peegi eddako gye tugenda okulaba mu kitabo kino ku ssuula eya 5:2 peegi 478 wagamba nti yagamba nti ayingira mu kisibo ky'endiga nga tayise mu mulyango naye n'alinnyira awalala, oyo ye mubbi era omunyazi. Naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Abafalisaayo tebaamanya nti ebigambo bino byali byogera ku bo. Lwaki ebigambo bino byali byogera ku Bafalisaayo? Abafalisaayo be baali abakulembeze b'ekkanisa ya Isirayiri mu kiseera ekyo, nga n'amakanisa g'obukristaayo bwe galina abakulembeze mu kiseera kino. Era obuvunaanyizibwa bw'Abafalisaayo bwe buvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'eddiini olwaleero. Abafalisaayo be bayingizanga abantu mu ddiini y'Abayisirayiri. Mu nnaku zino abakulembeze be bayingiza abagoberezi baabwe mu ddiini. Mubayingizaamu mutya? Mubayisa mu mulyango oba mubalagirira kulinnyira walala? Olw'okuba ekkanisa ennyingi zaateekawo enteekateeka ez'okwongera obungi abagoberezi, ate nga mu kwongera abagoberezi tebafuddeeyo ku biki ebifa ku lugendo lwabwe. Abantu bangi basanyukira amannya gaabwe okubeera mu bitabo by'ekkanisa okusinga okusanyukira enkolagana gye balina ne Yesu. Abantu balumwa olw'okubagoba mu kkanisa ne balumwa ekkanisa okubagobera ebweru, naye teri n'omu alumwa olw'okuba nti takolagana ne Yesu. Wulira eddiini enfu, abantu ne bakutenda olw'ebyo bye bakufunamu. Abantu ne bakutendereza era n'olowooza nti oli wa kitalo. Alipoota zonna eziweebwayo ziba zikwata ku kkanisa eyazazimbibwa, omuwendo gw'abaabatizibwa, amasomero n'amalwaliro agaazimbibwa, ebyo ebirabika bye batuukako. Teri alipoota eraga abantu abeewaayo eri Katonda mu mazima oba abantu abakyuka mu mitima, kubanga ebyo Katonda yabiraba. N'olwekyo abakulembeze basesira ku birabika kungulu. Kino kankibabuulire, abantu tulina okwegendereza ebyeddiini muffe. Tuli mu kyakuyiga ekyogerwa ku mulyango nga tutunula ekifo ekitukuvu ng'entandikwa y'olugendo lw'obukristaayo. Ngenda kuddamu mbabuulire nti entandikwa y'olugendo kikulu nnyo. Entandikwa y'olugendo ennamu esinga omuwendo okusinga okutambula mayiro ennyingi mu lugendo. Nammwe mutulenga bwe kiri ekikulu. Kankozese enjogera y'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Mujjukira omwana omuzaawe newankubadde nga yali yazaawa nga yagenda mu nsi ey'ewala, ekyali kimugatta ne kitaawe kyamuwaliriza okudda ewa kitaawe ng'amaze okwenenya enkolagana yaabwe neddawo. Omuntu atazaalibwa muzadde oyo yali tayinza kumala gajja mu maka bw'atyo nti babeere n'enkolagana nga si ye yamuzaala. Okuba n'enkolagana ne Kristo kya muwendo mungi okusinga okukola ebikolwa ebingi abantu bye banaakusiimira. Kebera entandikwa y'olugendo lwo. Tosanyukira nti abantu bakwebaliza nnyo ebingi by'okoze. Kebera enkolagana gy'olina ne Yesu. Oli eyagamba nti nze mulyango gw'endiga. Wulira ebigambo bino. Abafalisaayo tebaamanya nti ebigambo byogerwa ku bo. Bwe baali balowooza ebigambo bino kye bitegeeza, Yesu n'alyoka abagamba nti nze mulyango. Omuntu bw'ayingira mu nze alirokoka, aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikirira. Nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi.
Yokaana 10 essula 10 n'olw'ekkumi. Ensonga lwaki abantu tebalina bulamu bwa Katonda mu bo tebayita mu Kristo nga bayingira mu kisibo. Tebayingira mu kisibo nga bayita mu mulyango omulamu ye Kristo. Kubanga Yesu yagamba nti nze mulyango omuntu bw'ayingira mu nze alirokoka. Aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikirira. Nze najja zibe n'obulamu era azibe nabwo obungi. Abantu balimbibwa ebirala ebitali Kristo, bagambibwa ebigambo ebiwoomerevu ebibalaga nti babafaako, so nga kye babakolera kuba kubatta na kubazikiriza n'okubanyaga mu kisibo kya Katonda. Batugambye nti Kristo gwe mulyango oguyingira mu kisibo kya Katonda. Mu mulyango guno abaana ba Katonda bonna mwe bayita okuva mu biseera ebyedda. Okuyita mu Yesu nga bwe kyalagibwa mu bigeraageranyo ne mu bubonero, nga bwe kyalagibwa mu kubikulirwa okwaweebwa bannabbi, ne kiragibwa mu kyokuyiga kye yabawa ng'abayigirizwa be ne mu byamagero bye yakolera abantu, baalaba endiga ya Katonda ejjawo ebibi by'ensi. Kankubuulire kino nga bwe tusomye, omuntu atayingira mu mulyango tayinza kulaba mwana wa ndiga ajjawo ebibi by'abantu. Kubanga nga bwe twalabye ekintu ekisookerwako mu kuyingira, saddaaka gy'osookerako. Nabagambye nti ekireetera abantu okugaana okuyita mu mulyango, bw'oyita mu mulyango olina okukkiriza ebibi byo, era ebitiibwa by'ensi byonna birina okufuuka obutaliimu, kubanga ekisooka obanga waliwo abantu beyasobya alina okugenda gye bali n'abeetondera, era bw'abanga yababba n'abalyazaamaanya alina okutabagana nabo n'abaddiza ebyo bye yabba. Ekyokubiri, ebyo byonna omuntu bye yakola alina okubyatulira Katonda wamu n'abo be yayonoona, n'atabagana nabo. Olw'okwesiba ku kitiibwa ky'abantu, olw'okulemera ku kitiibwa ky'ensi, abantu bagaana okuyingira mu mulyango kubanga bayinza okuswala, balemedde ku bitiibwa by'ensi, naye okukkiriza ebibi byo n'okubyatula tebijja kufa ebya kitiibwa kyo. Oyinza okufiirwa ekitiibwa ky'ensi naye n'oyambazibwa ekitiibwa kya Katonda. Ate nno n'okwatula ebibi oluusi byakolebwa mu bukyamu nga bagenda okwatula eri abantu abafa, kyokka ng'ebibi byatulirwa Katonda. Mpozi omuntu gw'olina okwatulira yoyo gwe wasobya, naye gw'otaasobya omwatulira otya? Mbu baweereza ba Katonda, mbu abalala bagenda ne bafuna penetensiya okwatulira abayinza n'okubasinga okuba aboonoonyi. Omuntu ali omu yekka ayatulirwa, yoyo gwe wakola obubi. Dawudi bwe yali yeene yagamba nti nayogera nti Mukama n'amwatulira ebyonoono byange, naawe n'osonyiwa obutali butuukirivu bwange. Teri mulala ayatulirwa ebibi. Okuyita mu Yesu nga bwe kyalagibwa mu bigeraageranyo ne mu bubonero, nga bwe kyalagibwa mu kubikulirwa okwaweebwa bannabbi, ne kiragibwa mu by'okuyiga bye yawa abayigirizwa be ne mu byamagero byakolebwa, baalaba endiga ya Katonda ajjawo ebibi by'abantu, era baayita mu ye ne bayingira mu kisibo ky'ekisa kye. Abantu bangi abazze balaga ensi bye yeetaaga okuzimbirako okukkiriza, nga bateekawo enkola y'obulombolombo nga basuubira okufuniramu okuweebwa obutuukirivu n'emirembe egiva ku Katonda. Baafuna omulyango ogubayingiza mu kisibo kya Kristo, omulyango. Era abantu bonna abateekawo engeri endala etali Kristo, abantu bonna abagezaako okuyingira mu kisibo nga bayita mu makubo amalala, abo bonna babbi era banyazi. Wulira kino, abantu basanyukira okuyitibwa abakristaayo, naye mbabuulira amazima, okuba n'enkolagana ne Yesu kyekisinga, okusinga okubeera mu kkanisa ennene oba okubeera mu bukulembeze mu ddiini. Si kuwulira nga abantu bakutenda, okubeera ne Kristo kyekisinga okutaasa. Kankubuulire, eddiini etakuwa mirembe ng'oli mu bizibu, nga weetooloddwa entalo. Eddiini etakuwa mirembe n'obuteefu, gireke era giveemu. Eddiini etakuyamba kukuuma maka go nga malungi, terina mugaso gy'oli.
eddiini eyo gyesonyiwe ate eddiini entuufu ekuwa emirembe ne bw'oba ng'oli mu ntalo n'otemulugunya ne bw'oba ng'oli mu bwavu oba enjala eyo yeddiini Yesu gy'akuwa okuyita mu nkolagana ya Yesu. Oyo yasabira abalabe be nga bamutta n'abasabira omukisa n'okusonyiyibwa. Mbabuulira mikwano, Abafalisaayo baali bayingira mu kisibo nga tebayise mu mulyango, baalinyira walala ne bayingira mu kisibo era baali tebatuukiriza buvunaanyizibwa bw'omusumba omulungi. Bakabona n'abakadde baayonoona eddundiro era n'ensula ezivaamu amazzi ag'obulamu. Ebigambo eby'obunnabbi byogera bulungi ku basumba abo ababi nti eteeyinza temugisanga mu maanyi, so temuwonyanga erwadde, so temusibanga emenyese, so temukomyanga weegobeddwa, so temunoonyanga ebuze, naye mwazifuganga n'amaanyi n'amawaggali. Ezekyeri 3:4 olunyolo lwokuna. Ulira kino, nkimanyi nti abantu beesiga be bayita abaweereza ba Katonda, abantu beesiga abakulembeze baabwe mu ddiini, bangi eddiini yaabwe be yeesigamyeko, n'ebyo bye bakola mu ddiini babikola lwa birango bye bawulidde ku kituuti. Mwakiraba ekkanisa nga ziggaddwa, bangi baalekayo n'okusaba. Kyenva mbuuza abantu nti wali osaba lwa pulogulaamu za kanisa oba Katonda gw'osaba yafa? Ekyo kiva ku ki? Kubanga abantu tebayingirira mu mulyango balyoke bazimba omukwano ne Kristo nga tebannabaako kirala kyonna kye bakola. Ngenda basomera ebigambo ebiri mu kitabo Mutambuze tulyoke tutegeere ensonga eno. Njagala mbabuulire ekintu kino. Mukristaayo bwe yali ng'ava mu nsi kuzikirira, abangi mwe bali kubanga era bakuzikirira kubanga tebeewaayo eri Kristo, buli omu alina okwekebera. Mubuulizi bwe yali amulagirira okuyita mu njiri waasaanidde okufunira obulokozi. Tugenda kebera tulabe entandikwa y'olugendo lwe yali erina kuba etya. Mujjukira abasomako ekitabo kino eky'Omutambuze, Mukristaayo ng'amaze okusoma Bayibuli oba omuzingo gw'ekitabo n'ategeera nti ensi mwali egenda kuzikirira, yabulwa emirembe era n'otulo ne tubula. Mubuulizi bwe yamusanga ng'ali awo yabuliddwa kyakola ng'atalina bwali, yamubuuza ekyaleese ekyo n'amuddamu era n'ensonga lwaki ali bw'atyo n'agyogera nti yategeera nti ensi mwabeera egenda kuzikirira. Kambasomere bulungi ebigambo bino mu kitabo Omutambuze. Mugenda kubanga muwulira ku peegi ey'omukaaga. Omubuulizi n'amubuuza nti oba bw'otyo bw'oli lwaki oyimiridde wano? Omusajja n'addamu nti kubanga simanyi mubuulizi, n'amuwa ebbaluwa omuli omwawandiikibwa nti dduka obusungu obugenda okujja, Matayo 3:7. Omusajja n'agisoma n'atunuulira Mubuulizi n'obwegendereza n'amubuuza nti nzirukirewa? Mubuulizi n'amuddamu nga bw'asonga olunwe ewala mu kibangirizi ekinene, n'amubuuza nti olengera omulyango omufunda? Matayo 7:13. Kubanga ekitabo kino Omutambuze kisinziira ku Bayibuli byeyogera. Mubuulizi yamubuuza nti olengera omulyango omufunda? Mubuulizi teyamulagirira kirala, naye yamulagirira mulyango kubanga y'entandikwa y'olugendo ennamu. Era abasomako ekitabo Omutambuze, Mukristaayo bwe yava ku mulyango ng'ayingidde mu mulyango, ekintu ekirala kye yatuukako gwe musalaba ogw'eggologoosa we yaggyirwako omugugu gw'ebibi bye. Yensonga lwaki nabagambye nti ne mu kifo ekitukuvu kiri kimu ekyakutegeezanga nti oli mu kkubo tuufu. Bwe wayingiranga mu mulyango ekisookerwako kyali kyoto ky'ebiweebwayo ekyali kitegeeza omusaalaba. Ne Mukristaayo bwe yasisinkana Mubuulizi ng'amulagirira obuwonero, yamulagira kuyingira mu mulyango era n'amugamba nti ebirala byonna ebikwata ku lugendo olibiweererwawo ng'otuuse. Ensonga lwaki abantu okubanga tebalina mawulire gakwata ku lugendo lw'Obukristaayo, tebanywedde mu Bukristaayo, tebayita mu mulyango. Mujjukire we yayingira mu mulyango yasisinkana mu nnyonnyozi n'amuwa ekifaananyi ky'olugendo ne byalina okwegendereza byonna. Bw'atyo ne yeeyongerayo n'atuuka ku musaalaba we yaggyirwako omugugu gw'ebibi, n'aweebwa omuzingo, n'aweebwa akabonero ku kyenyi awo ku musaalaba.
nga tewayingira mu mulyango okutuuka ku kyoto ky'ebiweebwayo toyinza kufuna bino. Tolina kabonero ka Katonda, toyinza kwambazibwa butuukirivu bwa Kristo, era n'ekirala ekigambo kya Katonda okisoma byakutuusa mukolo so si musana ogumulisize ekkubo lyo. Mubuulizi n'amubuuza nti olengera omulyango omufunda? Omusajja n'amuddamu nti nedda. Munne n'amubuuza nti olengera ettaala eryeyaka? Zabbuli 10:19 olunyi lw'15. Buli ebintu bino bwe byali mu Kristaayo. N'amubuuza nti omulyango guli togulaba? Era n'amubuuza nti ettaala eri waakiri y'ogiraba? Omusajja n'addamu nti ndowooza ngirabye. Mubuulizi n'amugamba nti tunuulire ettaala eyo era ogende butereevu gy'eri ojja kulaba omulyango. Bw'onookola bw'otyo, bw'onookonkona ku luggi onootegeezebwa by'olina okukola. Amawulire g'olugendo agategeezebwa ng'atuuse mu mulyango. Y'ensonga lwaki obukristaayo bw'abantu tebutegeerekeka. Kati ekibuzo kikino kitegeeza ki mukristaayo kubanga yalagibwa omulyango ogutegeeza Kristo yennyini nga bwe yakyogedde mu ssuula 10 Yokaana nti nze mulyango gw'endiga? Lwaki mubuulizi yalaga mukristaayo omulyango n'amugamba nti tagulaba, naye bwe yamulaga ettaala n'amugamba nti yongirabye? N'amugamba nti genda ettaala eri bweri butereevu nti bw'onookola bw'otyo n'omulyango ojja gutuukako. Mumanyi lwaki? Zabbuli 10:19 olunyi lw'15 wagamba nti ekigambo kyo ye ttabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Ebyo bitegeeza ki? Teri n'omu ayinza okutuuka ku Kristo nga tayita mu byawandiikibwa ebitukuvu. Kanziremu ebigambo bino kubanga si kunnyonnyola kwange. Mubuulizi n'addamu nga bw'asonga olunwe ewala mu kibangirizi ekinene n'amubuuza nti olengera eri omulyango omufunda? Matayo 7:13. Omusajja n'amuddamu nti nedda. Omulyango yali tagulaba. Mujjukire ebigambo byatulaze nti Yesu ye mulyango mu Yokaana 10, naye mukristaayo n'addamu nti tagulaba. Munne n'amubuuza nti olengera ettaala eri eyaka? Ne batuwa ennyiriri zino: Zabbuli 10:19 olunyi lw'15, ebbaluwa ey'okubiri ya Peetero essula 2:19. Omusajja n'addamu nti ndowooza ngirengera. Mubuulizi n'amuddamu nti tunuulire ettaala eyo era ogende butereevu gy'eri ojja kulaba n'omulyango. Kambabulira amazima, oyo yenna ateesigama ku byawandiikibwa ebitukuvu, omuntu yenna atassaamu kitiibwa Bayibuli, ne bwe yerowooza okuba mukristaayo, oyo aba mulimba ddala. Tewali walala we tuyinza kubikulirwa Kristo wabula okuyita mu kigambo kye. Tewali walala wonna we tuyinza kubikulirwa Yesu wabula okuyita mu kigambo kye, mu kigambo kya Katonda. Kubanga twasomye ebigambo ebigamba nti omusajja n'addamu nti ndowooza ngirengera ng'agamba ettaala. Mubuulizi n'amugamba nti tunuulire ettaala eyo era ogende butereevu gy'eri. Zabbuli 10:19 olunyi lw'15. Kigambo kyetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Tunuulire ettaala eyo era ogende butereevu gy'eri kitegeeza nti omuntu alina okutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kyogera era akola bw'atyo. Oyo yabikulirwa Kristo ebyaddala. Ebirala byonna bulimba. Ojja kulaba omulyango. Bw'onookonkona ku luggi onootegeezebwa by'olina okukola. Yiye entandikwa entuufu Katonda w'aweera omuntu ebiragiro by'olugendo lwe okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu. Awo okukkirizaako we kutataataagana olwa korona mbwe ekkanisa nzigale, omuntu bw'ataayinze kunyeenyezebwa olw'ebikolobero by'abakulembeze be mu ddiini. Mb'omusumba yayenze, mb'omukadde yatika olubuto muwala wa gundi. Ebyo nga tebikunyeenya kubanga omukadde si gwe mulyango, omusumba si yettaala, ebyawandiikibwa ebitukuvu yettaala, era Kristo gwe mulyango. Oyo kuwa ebiragiro by'olugendo genda mu maaso. Abo nabo bantu bonoonye era bafa. Tusoma nti bwe yali atuuse ku mulyango baamugulira ne baggulawo bwangu ddala, kubanga awo ku mulyango Biyozabaabu ye Sitaani attirawo abantu bafiire awo nga tebatuuse. Abasomi b'ekitabo kino omutambuze mukimanyi. Bwe yamala okuyingira mu mulyango nga mubuulizi bwe yali yamugambye, baamunnyonnyola ebikwata ku lugendo lwe lwonna, n'ayolekera ku musaalaba omugugu gwe we gwamuviirako. Ngenda kubasomera ebigambo Yesu bye yannyonnyola mu Yokaana essula 10 ku baalinyira awalala bali Yesu be yayita ababbi era abanyazi.
ku ssuula ey'omukaaga mu kitabo kino Omutambuze ekitundu kino eky'omukaaga ku peegi 39 wagamba nti nendaba mu kirooto kyange ng'atambula bw'atyo okutuuka bwe yatuuka wansi w'olusozi. Awo n'alaba abantu 3 nga balina enjegere ku magulu gaabwe, baali beebasaawo ku mabbali g'ekkubo era nga bali mu tulo tungi. Erinnya ly'omu ye Mwango, omulala mugayaavu, n'owookusatu Kwemanya. Bwe yabalaba nga beebase mu ngeri eyo, Mukristaayo n'agenda we bali ng'asuubira okubaza okusa nti mulinga abeebaka ng'ennyanja emyufu eziikuuse wansi wammwe. Muzuukuke era muve wano, bwe muba nga mwagala nja kubayamba okubajjako enjegere zammwe. Era n'abagamba nti oyo atambula okwetooloola ng'empologoma ewuluguma bw'anajja ajja kubalya mmwe. Bwe baawulira ekyo ne bamutunuulira era ne batandika okumuddamu mu ngeri eno. Mwangu, nze siraba mutawaana. Waliwo abantu abalinga Mwangu, ebyawandiikibwa bwe bitulaga nti Kristo akomawo manga era enkomerero y'ensi esembedde. Ye n'aba ng'alaba enkulaakulana, ensi weetuuse, abantu bagenda ne mu bwengula, ku Maasi ne ku Mwezi. Balabye ebyo ne bagamba nti ebyo sibirabamu mutawaana. Mugayaavu n'agamba nti ndeka neebakemu katono. Kwemanya ye nti buli kibya kirina kutuula ku ntobo yaakyo. Olwo bonna ne baddawo okwebaka ne Mukristaayo ne yeeyongerayo mu lugendo lwe. Mukristaayo n'asoberwa okulaba abantu abali mu mutawaana bwe gutyo nga tebafaayo ku kisa ekibalagiddwa era nga tebakikutte ng'ekikulu. Bwe yali ng'akyali mu nnaku eyo yali akyatawana n'ebirowoozo ebyo. Mufeeyo nnyo. Yali akyatawana n'ebirowoozo ebyo n'alengera abantu 2 ne babuuka ekisenge ku ludda olwa kkono olw'ekkuba effunda era amangu ago ne babuuka waali. Erinnya ly'omu yali Namanyiira n'omulala Munnanfuusi. Bwe bamusembera Mukristaayo n'ayogera nabo n'agamba bw'ati, Mukristaayo bassebo muvaawo era mulagawa. Namanyiira ne Munnanfuusi ne bamuddamu nti twazaalibwa mu nsi eyitibwa kwewaanira tugenda ku lusozi Sayuuni kusinza. Mu butuufu ensonga eyimusa omuntu okutandika olugendo kintu kikulu nnyo ekimuyamba okutambula nga bwe kisaanira. Kubanga bw'oba osoma ekitabo kino mu ntandikwa y'olugendo lwa Mukristaayo yagamba nti nze Mukristaayo nva mu nsi eyitibwa kuzikirira era nziruka okuzikirira okujja nategedde nti wagenda kuzikiririrawo kaakano nzirukira mu kibuga Sayuuni. Olaba nti Mukristaayo yali yakyaye ewaabwe era nga yeegomba ensi ey'obuddukiro. Naye bano bo mbu bagenda mu kibuga Sayuuni kukola ki? Mbu bagenda kusinza. Mukristaayo nti lwaki temuyise mu mulyango oguli ku ntandikwa y'olugendo? Temumanyi nga kyawandiikibwa nti omuntu atayingirira mu mulyango naye n'ayita mu kkubo eddala aba mubbi oba omunyazi. Namanyiira ne Munnanfuusi ne bamugamba nti okugenda okuyita mu mulyango abatuuze b'ensi yaffe bakizuula nga kiba kwekwolobya. Kituufu ddala ekkubo ly'okwenenya ebibi n'okwatula abantu balikyawa kubanga bakimanyi nti bajja kuswala. Bakirabanga okunyoomebwa era okulemesebwa. Kobbo nti Omukristaayo alina kuba Mukristaayo, tetulina kwebonyabonya. Naye ekkubo lino lirina ebiragiro era bye twaweebwa nannyini lugendo. Era ly'ekkubo lyaffe mwe tuyita bulijjo. Kale kyazuulibwa nga waba kumpi okubuuka ekisenge nga ffe bwe tukoze. N'abagamba nti naye omukulu w'ekibuga gye tulaga takibabalire ng'ekibi okunyooma etteeka lye mu ngeri eyo. Bombi ne bamugamba nti ensonga eyo tesaanye kukweraliikiriza kuba ekyo ekyatandikibwawo kye baamanyiira kuba nabo kye bakoze. Ne bongera ne bamugamba nti bwe kiba kyetaagisa basobola okukulaga obukakafu obulaga nga kibadde kikolebwa bwe kiti emyaka 10 n'okusingawo. Wulira naye ekyennaku bangi balowooza nti obulombolombo bw'eddiini yaabwe okuba nti bumaze ebbanga ddene n'emyaka 10 egiwera, balowooza nti Katonda alisinziira ku ebyo nakkiriza bye baagunjaawo, naye si bwe kiri. Ne boogera ne bamugamba nti bwe kiba kyetaagisa basobola okukulaga obukakafu obulaga nti kibadde kikolebwa bwe kityo. Kankubuulire owooluganda,
bw'oba oyagala okugenda mu ggulu kkiriza oyite mu kkubo effunda. watugamba nti abakkiriza okuyita mu kkubo effunda batono. kkiriza otambule n'abantu abatono kubanga abangi bayita mu kkubo erigenda mu kuzikirira. okuba nti eddiini yo ne byokola bikkirizibwa abantu bangi si ke kabonero nti bya mazima. mu kkubo erigenda mu ggulu tebatambulira ku demokulasiya. Katonda ye kabaka afuga obwakabaka bwe. okukkirizibwa ewa Katonda kisinziira ku kugoberera ebiragiro bye nga bwe biri. era Katonda atuweddembe okulondawo oba okumugaana. kyokka okusalawo kwa buli omu kulina okuba n'ebiva mu kwo. n'abagamba nti ekikolwa kyammwe tekiri basingisa musango mu mateeka. ne bamugamba nti empisa eyo yadda nnyo era yatandikibwawo emyaka egisukka mu 1000. kale tewali mulamuzi ayinza kugugaana. era bwe tunaabanga tutuuse mu kkubo lino kimala. ekkubo mwe tuyise okuyingira kasita twayingira tuba tuyingidde. gw'oli mu kkubo nga naffe bwe tuli otusinza ki? Mukristaayo n'agamba nti nze ntambula nga bwe ngoberera etteeka lya Mukama wange naye mmwe mutambula mugoberera mmwe bye mulowooza mmwe. mukimanye nti abakristaayo bangi abamu batambula bagoberera ebyo emitima gyabwe gye bibalimba. mu lugendo lw'obukristaayo omuntu tagoberera byalowooza Katonda kyava yatuwa ekigambo kye. nanyini kkubo abayita babbi. kale mbuusabuusa nga mulikkirizibwa ku nkomerero mwazze mwekka temulina ndagiriro ye era mulifuluma mwekka awatali kusaasira kwe. ensonga lwaki abantu bangi tebaweebwa kusonyiyibwa mu Katonda baalinyira walala. singa baayita mu mulyango bandigukidde ku kyoto omuntu wayatulira ebibi bye n'aweebwa saddaaka ya Kristo n'asonyiyibwa Katonda. tebaalina bingi byakumuddamu wabula okumwagaliza okubeera obulungi. mwali muwulidde abakristaayo nga bawulira ebigambo ebyogerwa ne bagamba nti ebyaffe mubifaako bibakwatako kubanga ebyaffe tebibakwatako. naye etteeka lya Yesu litulagira tetuyinza kusirika ku nkomerero. okwagala kwa Katonda kulirabika nga kwagoberera omwonoonyi era n'omwonoonyi alizikirira ye kennyini nga akkiriza nti aganye Katonda wamu n'okwagala kwe. abo abaalinyira wala ne bamugamba nti ebyaffe bikukwatako. nendabanga buli omu akutte ekkubo lye nga tebalina byakwongerako wakati waabwe okuggyako okugamba Mukristaayo nti ng'amateeka n'ebiragiro bwe biri. totusinga abantu basanyukira nnyo nga bwe bali ne bagamba nti sibba siyenda sitta siroga era sirimba. onoonyaako ki? naye oba tolina nkolagana ne Yesu era oba tolina mawulire agalaga nti watandika olugendo ng'oyingirira mu mulyango oli mubbi omunyazi era ku nkomero toliyingira mu Sayuuni. ne bongera ne bamugamba nti n'olwekyo tetulaba ngeri gy'oli wanjawulo kuffe okugyako ekyambalo ky'oyambadde. Mukristaayo n'amugamba nti temugenda kulokolebwa lw'amateeka n'ebiragiro bye nga bwe biri okuva lwe mutayingira mu mulyango. ate ebikwata ku kyambalo kino ekindi ku mabega kyampeebwa nannyini kifo gye ngenda era kyampeebwa kubika ku nsonyi zange. n'ekirala nkitwala ng'ekirabo ekyampeebwa olw'ekisa kye gyendi kubanga nali sirina kye nyambadde mu kusooka. naye kati ngenda nsanyuka olw'essuubi nga bwe ndituuka mu mulyango gw'ekibuga nannyini kibuga alintegeera mangu nze. era nina akabonero mu kyenyi kye ke muyinza okuba nga temunnalaba. omu ku mukwano gwa Mukama wange ye yakanteekako ku lunaku omugugu lwe gwagwa okuva ku mabega gange. kambabuulire naweebwa n'ebbaluwa era ekiraga nga nakkirizibwa okuyingira. mbuusabuusa nga bino byonna mubirina okuva lwe mutayingirira mu mulyango ogw'okutandikirako olugendo. ensonga mugiwulidde. abantu bangi tebalina bubonero bulaga nti beenenya mu ngeri entuufu. bangi tebalina bubonero bulaga nti bayita mu mulyango. obubonero buno bwonna Mukristaayo bwe yalaga abaalinya olugo nti ekisooka nina akabonero mu kyenyi ke mutalina wadde mwe temufuddeeyo. nina ekyambalo kye nyambadde temukirina era temulina muzingo gwa kitabo. ko ye nti muliyingira mutya mu kibuga? nannyini kibuga alibamanyira ku ki? kambabuulire kino tusaanira okukebera olugendo lwaffe nga bwe luli.
ebyawandiikibwa byatugambye nti Kristo gwe mulyango. Kaakati wayingira otya mu kkanisa? Wajja ne bakubatiza ne bakuwandiika mu kitabo ky'ekkanisa, oli mu mativu olw'okuba oli mu kibiina kyosinzizaamu, tuula weekebere. Sikugamba nti ojje mu kkanisa gyensabira sirina kkanisa nti gye njagala okutwala. Sikuyita mbojje nkugatte mu kkanisa gyensabira nkukowoola ojje okutabagana ne Kristo, era nkukowoola okebere okukkiriza kwe kuzimbiddwa, kubanga gw'olizikirira era gw'oligenda mu ggulu, si mulala. Weetaaga okwagala obulamu bwo. Abantu bangi baagala okukkirizibwa eri bannaabwe, basanyukira okuba nti bye bakkiriza waliwo n'abalala abakkiriza bwe batyo ne baba nga bagamba nti abantu bano bonna baabula. Obungi bw'abantu abali mu kkubo si ke kabonero akalaga nti ekkubo eryo lya mazima. Matayo essula 7 olunyolo lw'13 lw'14 balutuwadde mu mutambuze wenjagala tulinzikire. Nifuza ko dusorezaho wagamba nti ekkubo efunda. Muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene n'abo abaliyitamu bangi. Obanga ekigambo kya Katonda kitulaze nti ekkubo eridda mu kuzikirira abayitamu bangi, gwe eyeesigama ku kkubo nti eddiini yo y'abantu bangi, osinziira ku ki? Oba gwe byolowooza nti biri kulokola, tolaba nti oli mu kabi ak'okuzikirira, kubanga omulyango mufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lyakanyigo n'abo abaliraba batono. Kambuuke nsoma olunyiro lwa 21 lutuyambe obuterimba. Lugamba buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si yaliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, wabula akola kitange ali mu ggulu by'ayagala. Bangi baliŋŋamba ku lunaku luli nti mukama wange tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimoni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero mu linnya lyo. Ne ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe, muve wendi mwe abakola eby'obujeemu. Mwegendereze ekintu kino, okugamba nti oli mukristaayo n'okwogera ebigambo bya Katonda ebingi si kye kiri kulokola. Sooka otuule mu kyama wekka nga tewali ayinza kukubira ngalo, n'oyo ayinza okugamba nti mulokole. Musaanidde okwekebera buli omu ku kiti kye. Gwe wekka mu kyama kebera, oba wayingira mu mulyango saddaaka ya Kristo olina akakwate kuyo, wakkiriza saddaaka ya Kristo era yafa olw'ebibi byo okikkiriza. Akabonero akalaga nti oyise mu mulyango ogukira ku kyoto ky'ebiweebwayo, ekyalaga mu Kristaayo nti yayingirira mu kkubo etuufu. Lwakuba yayingira mu mulyango, munnyonnyozi n'amulaga w'alina okuyita era n'amutuusa ku kkubo erimutwala ku musaalaba. Omugugu we gwaggyibwako, n'aweebwa akabonero, n'ayambazibwa obutuukirivu bwa Kristo mwonoonyi, bw'aweebwa ng'asonyiyiddwa, era n'aweebwa n'omuzingo ogw'ekitabo. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bimufuukira ettaala emulisa mu kkubo ly'ebigere bye, nga si kubirabira wala eyo, nga si kubiwabuulizi, naye ebyawandiikibwa bifuuka kitundu ku bulamu bwe. Nkowoola buli omu okuyita bw'oyo atuyita eyagamba nti nze mulyango gw'endiga. Yesu Kristo yeeyogerako nti bw'oyita awalala nga toyise mu nze oba mubbi era munyazi era mu kabonero, si ndi kugamba nti sikumanyi. Buli omu muyita okukebera olugendo lwe, teweesigama ku kintu kirala kyonna. Nkimanyi mu biseera bino abakulembeze mu ddiini olw'ebitiibwa bye beewa bayimirira mu maaso g'abantu era ne balangirira ebikolimo b'emikisa olw'okutiisatiisa abantu. Abantu batuuka n'okulowooza nti bwe bataakolenga bwe balagirwa mu ddiini bajja kuzikirira bambi. Naye eggulu lya Katonda si lya musumba. Eggulu lya Katonda si lya mukadde wa kkanisa. Eggulu lya Katonda si lya paapa oba bishop oba faaza. Eggulu lya Katonda si lya bishop gundi. Eggulu lya Katonda si lya seeka. Gwe agenda okuliyingiramu era gwe olina okumanya enkolaganayo ne Kristo, olina okumanya enkolaganayo ne Katonda yennyini. Okwowola okwanukula omulanga guno n'ekyawandiikibwa kino kye njagala okumalirizaako, ebbaluwa ey'okubiri Pawulo gye yawandiikira Abakolinso 5:18 wagamba nti
omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja ebyedda nga biwedde laba nga bifuuse bijja naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo n'atuwa naffe omulimu ogw'okuweereza n'okutabaganya. Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini ng'atababalira byonoono kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo. Katonda ng'afaanana ng'abeegayira mu ffe tubeegayira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda. Ate amanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Mbeegayirira mmwe mwenna abawulidde ebigambo bino abooluganda buli omu atabagane ne Katonda ng'ayita mu Kristo. Mbeegayiridde era mbasabira Mukama atuwe omukisa guno okuyita mu Kristo. Katusabe. Mukama Katonda otusaanyusizza olw'ekigambo ky'otubuulidde mu kaseera kano. Tusanyusa olw'okukoowola okulungi kw'otuwadde ng'otuyita okuyingira mu kizibo nga tuyita mu Kristo. Otusaasire kubanga bangi mu bawulidde ebigambo bino baayirinyira walala. Nkwegayiridde otuwe okudda obujja mu bulamu bwaffe obukristaayo. Obanga twatandika bubi Mukama tusobozese okutandika obulungi. Nkwegayiridde ow'omukisa abaana bo bonna abawulidde ekigambo kino baluŋŋamye mu lugendo ng'obalaga omwana gw'endiga era obasaanyize okubeera abakristo. Mukama tukwegayirire tuwe okuzimba enkolagana ennungi naawe kubanga tusabye tuyita mu Kristo. Amiina.